Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku lwonyere twogere ku ssente zino naddala ku bantu abatera okugaba ssente olinajja n'akuwa $5,000,000 n'akuwa $5,000 abantu abo kyenjagadde okubeera nga twogera ku ssente ezo ze batera okugaba ebiseera ebisinga ojja kusanga ssente zaabwe nga tezirina mikisa nga n'ozifuna zikufaako nga totegedde olw'ensonga nti omuntu ono aba azikuwadde taba na kigendererwa kirungi. Ebintu ebibi amalogo okusiraanya bitambulira nnyo mu ssente ezo ze bagaba. Ate era n'ekirala bano abajja okusaba chenji abo ab'enjawulo okusaba chenji mu bizinensi mu maduuka olina okubeera omwegendereza. Omuntu asobola okusaba chenji naye ng'ekigendererwa kye si kya chenji ng'ayagala okwata ssente zino oziteeke mu zizo atwale omukisa gwe ogw'okufuna. Ekyo kibeerawo bulungi nnyo abalogo babikozesa abamaze okukolera eddagala abaakuggyako mikisa egy'okufuna kw'obadde ofuna akatontono bw'obadde ofuna bakasitoma abamaze okuggyako omukisa gw'okufuna bakasitoma ogw'okufuna akasente ako k'obadde ofuna olwa ssente zino zaakuwadde n'akusaba chenji. Ekyo nakyo bakikozesa nnyo ababi n'olwekyo kyetaaga okwegendereza omuntu wakusaba chenji naddala mu ababizinensi maduuka bikiwa ebintu eby'enjawulo. Omuntu wakusabanga chenji naye ng'omweraliikirira ssente ezo tozigatta mu za seefu tozigatta mu zizo wazikuwa funa woziteeka ebbali ozigatta mu zizo. Ekyamazima omukisa gw'okufuna ssente ne gukendeera ewuwo. Mukitegedde abalogo ababi babikozesa nnyo ebintu ebyo oziteeka ebbali kati bw'ofuna oli azze okugula ekintu ng'ogenda kumuddiza n'ozigatta ku ezo z'ogenda okuddiza kasitoma ne zigenda ne zifuluma edduuka lyo oba bizinensi yo. Naye nga mulina okubeera abeegendereza. Mulimu abantu abataba balungi oyinza obutamutegeera naye mulimu abantu abamu nga mubamanyi nti oyo si mulungi nti oyo mulogo akozesa eddagala. Kati abantu abo mulina obbeegendereza. Ekyamazima balogera ddala basiraanya bazza bizinensi z'abantu emabega akuggyako omukisa gw'okufunaako kw'obadde ofuna ne gugenda naye. Abalogo bakozesa nnyo ssente ezo okusiraanya bannaabwe. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso ne gyegattako mbeere bulungi. Mweraba.